ndabasuhuje abajya bamurikira kuri Global Hot News. Mwiriwe Global Hot News TV. Abatarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo mushyigikire muneze imbere. Uyu munsi rero ni kuwa kabiri tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 2024. Ndabasuhuje cyane aho muri hose. Hari abo burimo gucya, hari abo burimo kwira, Kampala burimo burira. Ariko ndabasuhuje cyane. Hari ikiganiro nshaka ko dukorana none, hari hashize iminsi ndi busy ariko ibiganiro birakomeje. Hari inkuru zijya zibaho ukumva ukeneye kuyibwira n'abantu. Hari inkuru ushaka kubagezaho, amakuru ni nk'ibiryo, amakuru ni umuti. Wumva amakuru kumva ari ibintu byiza. Hari abandi bumva amakuru akumva yakomeza kwihindura amakuru gusa. So hari inkuru numvise ejo bundi kuri Bukede TV, ni TV hano muri Uganda, Kampala. Numvise ari inkuru rero nageza ku bantu. Ndaza kubashyiriramo utu-audio nagiye mfata, utu-video nagiye mfata, namwe muhuze nyine n'inkuru ndimo kubabwira. Hari porogaramu inyura kuri Bukede TV yitwa Fayiro ku meza. Ni inkuru baba bacukumbuye. Inkuru yabaye ku cyumweru, ivuga ko hari umugabo ni umukiganyirango wa Kabare. Inzego z'umutekano zaramufashe mu minsi yashize, ariko bari bacukumbuye bagira ngo inkuru iveyo neza. Inkuru rero, uwo mugabo Isaac yari yishe abakobwa 4. Yari umushoferi wa taxi, yishe abakobwa 4. Nyina w'umwe muri abo bakobwa akavuga ngo mu byo bagerageje gucukumbura kumenya nuko hari abapfumu bari baramusabye amaraso y'abantu kugira ngo bayakoreshe nyine mu by'abapfumu byabo. Noneho bakajya batega abakobwa, kuko burya abakobwa bo biroroshye ntabwo ari nk'abagabo. Nta mbaraga bagira. Ushobora kumufatira nawe ukamukora icyo ushaka vuba aho ngaho, ko nta mbaraga baba bafite. Ariko we bamaze kumufata bamujyanye, yagiye yerekana aho yagiye abajugunya. Iyo bamaraga kubica babakuyemo n'amaraso, babakuyemo n'imibiri imwe n'imwe bayikuyemo, agenda bajyana aho yagiye abajugunya, aho bagiye bajugunya. Yari umushoferi wa taxi. Kampala rero hari igihe winjira muri taxi uzi ko ari iy'abagenzi, kumbe ni iy'abajura. Bo bagafata abantu 2 bakashyira ku ntebe y'inyuma, undi akajya hagati n'undi akajya imbere, gutyo ukagira ngo ni taxi igenda ishaka abagenzi, kumbe ni abajura. Noneho uwo mugabo we yisobanuye avuga ko yateretaga abakobwa bakabashyiramo amafaranga, ariko bakamwima urukundo ntibakundane, bakamwanga mbese. Rero we avuga ko aricyo cyatumaga bica, ariko ukurikiranye ntabwo aricyo cyatumaga bica, kuko yavuze ko yabaga ari kumwe n'abandi. Iyo ari we bashaka kwica, winjiraga mu modoka, umwe ari inyuma yawe, abandi bari imbere, 2 wenda bari harimo n'umukobwa. Noneho uw'inyuma yawe aba afite umugozi, wajya ukumva umugozi wakugeze mu ijosi, bakakunika, bagahita bakwicara mu modoka. Aba ari mu rukerera cyane,
abandi bakabica nijoro mu gicuku bataha. N'umuvugizi wa polisi hano Uganda Enanga ariko ubu yavuyeho, ariko kuri iyo nkuru yagize icyo abivuga, avuga ati abakozi bataha nijoro ibigo bakorera bigiye kujya bibatwara bikabageza mu rugo. Ariko umukobwa umwe witwa Sandra niwe wambabaje cyane njyewe, ko nakurikiranye inkuru ya nyina, ndaza kubashyira twa video murebe abazi ikiganiro. Nyina avuga ko yarize, ise yarapfuye, nyina akora uko ashoboye yigisha abana. Sandra rero ngo yararangije kwiga university, yarabonye akazi akora. Noneho uwo mugabo wamwishe, uwo bafashe, muraza kumubona ku ma video. Noneho sinzi ukuntu bamenyanye, ntabwo ariko ngo babaye inshuti, amugiraho inshuti cyane. Noneho akajya amutwara ku kazi mu gitondo cya kare, ariko ni bwa buryo nyine bwo kugira ngo bavume ko bazamwica, akakushudikaho cyane. Noneho ngo rimwe mu gitondo cya kare saa 10 z'ijoro arabyuka aritunganya. Wamwishe umushoferi aramutelefona ati ndaje kugufata ngo tugende ku kazi. Ariko nyina wa Sandra we akavuga ko hari umukozi mu rugo yajyaga amuherekeza akamugeza aho ategera imodoka agasubira mu rugo. yagendaga butaracya neza kugira ngo amutiyaje cyangwa se jamu bigatuma akererwa kugera ku kazi, bigatuma azinduka cyane. Ubwo rero uwo munsi bamwica, uwo mugabo yaramutelefonnye. Noneho abwira wa muhungu ajyaga amuherekeza atuya ati ngo isigarire, baje kumfata. Bwari butaracya hakirimo akajoro, ko nyina avuga ati, nyina aramubaza ati se ntabwo unywa icyayi? Ndatoya, tereka ngende, icyayi naraye nyinyoye nijoro. Muri bupfe wese nyine aragenda. Hashize akanya nyine kamera zerekanye yinjira mu modoka. Ko no kugira iterambere tekinoloji nayo ni nziza, ko byafashije kumenya guturakinga, bakamenya uwamwishe uwo ari we n'imodoka bakoresha, byose barabimenye. Bagiye muri kamera baraturakinga, barareba na nimero na plaque barazibona z'imodoka taxi bakoreshaga. Telefoni ye barareba, baturakinga telefoni y'uwo mukobwa, umuntu wamuhamagaye bwa nyuma. Ubwo nyine amaze kuva mu rugo rero, yaragiye hashize umwanya. Hari umukozi wari inshuti ye azi n'iwabo, ko bavunaganaga cyane na nyina amuzi. Ahamagara nyina amubwira ati, se Sandra kataje ku kazi byagenze gute? Undi ati, se ko yaje kare, narizi ko yahageze aho. Ubwo nyine atangira kugira ubwoba, bajya kuri polisi, iki n'ibiki. Noneho bajya muri kamera kugira ngo barebe ko babona wenda ko hari, kuko hafi y'aho bari batuye kamera zari zihari, wenda ko hari icyo zafasha. Nibwo baturakinze baramubona ari muri taxi, babona na nimero yayo, baraturakinga telefoni yamuhamagaye, barayibona, aramuhamagara. Polisi baramubeshya ngo barashaka kumuha akazi, mbese bigize abakiriya bashaka kumuha akazi. Ariko ararabuka, arabimenya, arabwira ngo ngo ndi kure, ngo ntabwo mboneka. Ubwo nyine ahita atoroka ajya Kabare ngo ni iwabo. Nuko bashaka abapolisi, bajya Kabare kumufata. Baramufata, nibwo yavuze n'abandi yagiye yica. Noneho undi mudamu nawe
avuga ukuntu bishe umwana we nawe yabaga muri Germany agaruka Kampala kwiga hari certificate yashakaga agasubira muri Germany ngira ngo yari amaze ukwezi yiga noneho ategiye taxi ataha nimugoroba mu rugo barategereza baramubura nyina arahangayika cyane arataryamye mu gitondo arazinduka ajya kuri polisi barashaka wapi mu magereza hose barashaka bajya mu bitaro kureba muri morgue wenda ko yaba yakoze accident barashakisha barabura noneho bakiri kuri morgue barababwira ngo ariko ngo hari umukobwa bazanye ariko we ntabwo ari accident batereka turebe barebye basanga niwe yapfuye ko baramwishe bajugunya ku muhanda polisi imujyana mu bitaro bya Murago ko abantu bapfuye nyine babatwara mu bitaro kugira ngo bakore ibizamini bamenye n'icyamwishe basanga uwo mwana nawe uwo muhungu niwe wamwishe bose yagiye bavuga n'ukuntu bagiye babica ariko nyina wa Sandra bavuga ko abapfumu aribo babasabaga amafaranga amaraso noneho ngo bakajya mu mabagiro aho babagira inka n'amatungo bagakurayo amaraso abapfumu barabimenya noneho babaha imodoka izajya ibagenda uwo bishe wese imodoka uwo bashyizemo imodoka iri inyuma igenda ibacunga aho bajya wumva ibintu aho bigeze kuri iyi si mukabyara mu bintu by'abapfumu ariko icyiza ni uko babafashe nuko bafashe uwo mugabo bavuga n'abo bari kumwe ariko birababaje nk'umubyeyi kumva umwana wawe apfa muri ubwo buryo ni ibintu biba bibabaje cyane ni inkuru rero ni inkuru iba byashobokaga mukayumva muzi ikigande mukayikurikirana nagerageje gufataho utuvidewo tumwe na tumwe ngiye ndatubashyiriraho hanyuma ugerageze kuyumva nyine cyangwa se ushobora no kujya muri comment ukajya umbaza uti aha yavugaga iki ukambaza ariko mukore subscribe musharinge mukore comments mukomeze muneze imbere ndabakunda mugire umugoroba mwiza bye bye murakoze cyane umugoroba mwiza ekimutisa abantu bano babeera bamukudde nga negwasembyeyo okutta yamutwalako esente ze emitwalo 20 oluvannyuma n'amusanga n'omusajja omulala nga kyekyamuleesa obusungu n'amuwamba n'amunyiga obulago okukakana nga amuse omuwala we yanyiza nimwenanyiza n'avaamu abasajja balani bamukwana namusanga n'omusajja omulala nimutta yalina mukwano gwe era naye mukwano gwe n'ambuma ategeezezza nti abalala akwatibwa obusungu nga bamuganye n'alaga n'obukodyo bwonna bwakozesa okubatta nsanga mukubo obateekawa okubasuula kukubo aŋŋamba nga obakwata otuwa beera mu motoka abamu ku bakulembeze b'ekajjansi abasangiddwa mu kitundu kino awabadde omulambo bategeezezza nti obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe kubadde bwakenderera ddala tuvumirira ebikolwa bino eby'abavubuka bano ne tukubiriza abawala ebiseera ebisinga si buli muntu nti bw'avuga nti nkwagala aba akwagala kati omusajja ono yuuno yakatta abawala bana era kyatukola bubi eggwanga okutesa nti akalabba kaavaawo oyo okumusiba obusibi tekimala naye ne bajanyi polisi ya Uganda intelligence polisi y'ekajjansi mwekyo omugezi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti bakwata abantu bana mu ttemu lino nga bonna bavuzi ba takisi akabondo kabadde kakozesa takisi nga basaabaza abantu naye nga obudde okuva okumakya ennyo
nti Nuwaga baba amusanze n'essimu nnyingi ebisaanikira by'amasimu n'emitwalo 50. Bw'ati asabye amakampuni agalina abantu abatambula ekiro okubafunira emmotoka ezibatwala. Ogera n'otambula ekiro ssaawa nnya 5 okusanga atambuza ekigere. Kampuni zino ezimu tuzikubiriza nga zifuna abakozi bano okusula mu mulimu oba okufuna engeri gye baba tambuzamu okubazaamu awaka. Programu File ku Meeza twasazeewo okukola okunoonyereza ku nsonga z'abawala abattibwa ssaako okumanya ekituufu ku nfa y'abawala bano. Sandra Debula Nangobi ku myaka 25 y'omu ku bawala abattibwa mu takisi. Ono yali akeera nnyo okugenda okukola nga yeewala jjaamu w'oluguudo lwa Entebbe Road ku ssaawa 11:05 ez'okumakya. Kigambibwa nti yafuluma ennyumba oluvannyuma lw'okufuna essimu ng'omuvuzi wa takisi asembedde we yalinga amujja okumutwalako nga bulijjo. Wabula ky'ataamanya nti ku mulundi guno yali asiibula butadda nga maama we Omumbejja Nassolo Ttendo bw'atunnyonnyola. Nze maama wa Sandra Nangobi Deborah omugenzi kati. Sandra Nangobi Deborah mwana wa kusatu era abadde mulekwa dadi yafa mu 2010 nandekera abaana abo nandekera Sandra ne Junior. Sandra dadi yafiira mu accident yafa n'abaana abalenzi 2 Kenneth ne Pius. Nandekera Junior na Sandra yali asomera Green Hill Academy. Nempuza Sandra nzeka as a single mother. Era abaana bange nze mbekuliza Sandra n'asoma n'amaliriza okusoma enkumba era na graduatinga. Ennaku z'omwezi zaali 15 ng'obudde bukedde. 14 Sandra yava wano n'agenda n'akola. Bw'agenda n'akola n'akomawo nze Paul nange nagenda n'enkola n'enkomawo ssaawa zaali 2. Namusanga akomyewo ng'amaze n'okulya emmere ekyemisana kwanze nakomawo 2 naye yakomawo mangu. Nemusanga nga yeebase ku kakeeka n'aŋŋamba nti nkooye ate nkyalo akugaba misaala nina okukeera. Nemugamba yiita olabye firimu n'agamba sijja kulaba firimu kangende neebake. N'atuleka mu ddiiro 14 n'agenda neyeebaka. 15 essaawa zaali 11:57 Sandra abadde atera okukeera era nga akeera nnyo ne takisi zino ezikeera ku makya ezitwala abantu abakeera. Lwaki abadde akeera? Olwa traffic jam ali ku luguudo lwa Ferron. Ngamba mami bwe sikeera mu ofiisi ntuuka kikeerezi ate nga ebintu ebivunaanyizibwa mu ofiisi ebisinga bikwatagana na ssente. So ng'akeera n'agenda banki nga ssente ezasuzeewo then oluvannyuma n'akola ebirala. Zaali ssaawa 11 nze nazuukuka ku 9 n'ensaba. Bwe mala okusaba ku 9 munnange n'anaaba ne yeetegeka bulungi. Tubadde tusula naye mu kisenge kimu. Ssaawa 11:57 essimu n'evuga eya Sandra. Naye ng'emabega eyo yaŋŋambako nti alina omwami mukwano gwe amutwala ku mulimu ku takisi zino ezikeera. Oluusi amugja awo emukyamidde ku supermarket, oluusi amugja wali ku vale ku stage awo ekitende we tulinnyira. Naye ku luno essimu yavuga. Kyenva mubuuza nti ani oyo? N'aŋŋamba mukwano gwange aŋŋambye annonye. Ate kirungi nti akedde njagala ntuuke nga traffic jam tenankwata. Era n'afuluma kyenva mubuuza tonywedde kyayi? N'agamba mami sijja kunywa kyayi. Nanywedde ekiro banninze. Era nemuleka nemugamba Mukama akwerekere. Tulina omuvubuka bamuyita Amuza wano mukozi waffe. Bulijjo nga wano emmotoka temunonyeewo yamuwerekera paka ku vale wali ku stage. Naye leero ku luno bwe baali bafuluma geeti eyo yagamba Amuza nti sigala awo kubanga bano baanonye wano okumpi. Enzikiza yali ekyaliko.
Sandra n'agenda n'alinya takisi. Awo Sandra n'atusiibula bw'atyo. Ebyaddirira byali wakati wa takisi ne Sandra n'okufa kwe. Katuwummulemu katono tukoma N'entambula. Kamera bw'etyo bwe yalaga. Bw'atuuka between police n'ettaawo erya highway ne yeekubya serefi. Sandra bwe yeekubya serefi n'ekwata emmotoka eyali mu maaso. Era ne tugiraba emmotoka yali UAT. Ennamba ezisinga zeddako awo nzeerabidde. Nzirina munda eyo naye bw'etyo bwe yali. Kati abapoliisi gye baakozesa okulaba mmotoka ki Sandra mwe yali yeekubya serefi. Bwe yeekubya serefi eyo abapoliisi gye baakozesa okuzuula emmotoka mwe yali. Era Sandra communication ya serefi eyo nga bakommunicatinga ne munne Junior yali ku WhatsApp. Abapoliisi egirina nange egirina. Nga communicatinga ne munne amugamba Junior ninye nzija naye bwe mba nsoose okutuuka nja kukubira. Bw'oba nsoose nkubira. Olwaleero lwakugaba misaala nga naye bw'omanyi abawala abato. Olwaleero lwakugaba misaala naye bwe mba amaze okuwa ssente zo ojja kungulira KFC. Eyo yesu ly'eddoboozi oba by'ebigambo bya Debola ebisembwayo nange okubiraba ku WhatsApp ne serefi. Akingana wali biki omusirikale omu gwe simanyi linnya n'akwata essimu ne tudda ebweru n'ankubira niwagaba ku ssimu ku ssimu zino ze batrakinga ku ssimu ya Sandra gye baasanga eyasembayo okumukubirako esembyayo 73 naye gye yakuba. N'amugaa nti njagala tufunye obuzibu ngenda kuziika Luweero. Tubadde twagala otuwe ku mmotoka amutrapping asobole okujja bamukwate. Naye yali mugezi. N'amugamba asiriiyo ngenda babombo. Yamugamba oba ngenda bombo naye ngenda kuweereza emmotoka endala. Oli n'amugamba tekirina mutawaana mpeereza endala. Era teyaweereza niwagaba ekiro ekyo kyenkakasa nti ndowooza kwe yaddukira. ku ntandikwa mu katambi ke twakulaze Isaac Niwagaba omukwate ku nsonga ezeekuusa ku kuttibwa kw'abawala mu takisi yategeeza nti abawala bano yali abasaba omukwano ne bamuliira ssente sinakindi ne bagaana. Wabula otunuulira engeri Sandra gye yattibwamu kiringa ekyava ku mbeera ey'okumusembeza mu ngeri ey'okumwanguyiza entambula. Oluvannyuma lw'okukizuula yali agyetaaga buli lunaku n'ebigendererwa byabwe. Kavidiyo kano kalaga nga Sandra aggyibwa mu kisaka gye yasuulibwa ne bamuzuula oluvannyuma lw'ennaku 5 nga Isaac Niwagaba akwatiddwa.
kumakya n'ekigendererwa. Ekyaddirira kwali kumutugumbula okukakkana ng'omulambo bagusudde mu bitundu by'e Lubowa Katuwummulemu tukomawo. Linda okukomawo awaka nga talabikako, amasimu nga baagaggyeko okukakkana. Omwana eyava awaka nga mulamu okunoonya wano na wali baamusanga mu ggwanika e Mulago mu Ntiisa nga maama we bw'annyonnyola. Omwana wange bwe batta baali bamuyita Nasali Jenina. Omwana wange oyo yali tabeera eno. Nasali yali yakomawo mu January kuba yali ali Germany. Ng'ekyamukomyawo mu January yali azze kusoma ng'alina pepa gy'ayagala emuzayo Germany, ng'alina emirimu gye yali agenda okukola. Era bwe yatuuka eno n'agenda n'asasula ku ssomero n'atandika okusoma kuba yatandika mu mwezi gwa 4 era ogwo gwe baamuttiramu. Yali yakasomayo wiiki 3. Essomero liri Kamwokya baliyita AF. Nenira omwana nga simulaba ntakuddamu ogikubirako ddala nga bagiggyeeko. Seebaka nembeerawo ntuula mu ntebe ne bukya. Bwe bwakya ku makya ssaawa 11 nenfubutuka mu nju nentambula nengenda mu grade B nenoonya bonna bwe batuukira nga ndowooza oba oli awo yabadde asala emmotoka nemukuba ne bamutwala mu ddwaliro. Nentuukayo nga mu grade B taliiyo, nenvaayo nenninnya nenvaamu ekisubi nengenda ekisubi ku ddwaliro nga nayo taliiyo. Nava ekisubi ku ddwaliro nenninnya nengenda ku ssomero gy'asomera. Natuuka ku ssomero nga bandaga omusomesa we nga ŋŋamba omwana yasomye era n'avaawo essaawa z'alina okuvaawo nga yasayinize ne mu kitabo ng'afuluma. Ne mbagamba omwana teyatuuse waka, ne bagamba gendako ku Kira Road olipootinge. Ne ŋŋenda ku Kira Road ne ndipootinga omusango. Kira Road bwe twavaayo ne tukomawo ku ssomero tulabe oba oli awo yagenze ne banne baasoma nabo. Tutuuka ku ssomero banne okubalaba nga batugamba Jenna yalinye takisi nga tumulaba. Nga tudduka nga tuddayo ku Kira nga tubagamba omwana batugambye yalinye takisi. Bayinza okuba bamukidinappingidde mu takisi. Tukebereko ku kamera. Waliwo omukyala awo omukwano gwaffe nga tukonekitinga ku mwami nga tugenda ku CPS. Nga tukubira omwami nga tugezaako tumugamba atukole ki atukeberere ku kamera. Tuba tukyali awo tate we yatwegattirako ne tugamba tugendeko e Mulago. Tugenda e Mulago tutuuka ku Kazolite, tukebera Kazolite ne tuyingiramu emirundi 4 omwana taliimu. Tuvaayo ne tugenda wali kuwa polisi ku geeti natugamba naye be baleese bonna nga bafiiridde wano mu ddwaliro babaamu mu kino ekitabo, naye waliwo be baleeta nga bafudde tebabaleeta eno waggulu tetubawandiika naye mugende ku mokyale. Nga tukkirira nga tugenda ku mokyale olw'essaawa ziri mu 10. Tutuuka ku mokyale nga tuyitawo nga tugenda mu kawofiisi. Tuka mu kawofiisi nga tubannyonnyola omwana waffe yatuguzeeko jjo yavudde waka ng'agenze ku ssomero naye teyakomyewo n'essimu teziriiko. Nga batugamba nti mwe muli baawako fe tuli beekawuku aga nti afa ate omuwala gwe twafunye weebweya afa ate tuli beebweya tuli beekawuku. Naye ng'omusajja ku mokyala atugamba kati balageko ku kifaananyi ky'oyo omuwala gwe bakoze eki gwe baleese. Kati aba akyanoonya ekifaananyi taata we yali ku mokyali kyava mpita. Eyampita n'agamba omusajja ku mokyali nti nzigirayo omuwala oyo tulabe. Taata we agenda otunula ku mwana nga yeeye. Nampita nti omwana yeeye tugenda okubabuuza omwana ono yatuuse atya wano nga batugamba polisi y'e Kajansi yamuleese kofa atya accident yabadde kinti murder case. Katukubira polisi y'e Kajansi nga batusindikira n'ebifaananyi ng'omwana bwe baamulonzeewo. Nga tubeera awo mu kukyuka ekitalo ennyo nga bakola ku by'okugyayo maiti nga tugyayo maiti nga tugituuse ewaka. Jenina Nasali yali atambulira mu takisi gye yaliyira ku kizimbe. Ono Kanyankola agula oluggi luno gwe n'oyitawo kati mu kuyitawo wano wakati wano otudde ofuna confidence ng'emmotoka esimbudde otereera bulungi mmotoka etambulako eno baakamenya. Omukyalo ono gwe batambula naye emmotoka ategula ki akatebe ekiti akijjayo oluuzinga balance. Kati mu kuluuzinga awo we bakubira ekikondi kuba oba omaze okuwunga
ne bakutulula eno obeera mu nkwawa zaabwe ene ogikaabiramu ngeno bakutulula olumala okufuna omusaayi gwe baagala nga batuka nga bakukolako bye baagala. Era yagamba bwe yamala okutta Sandro yamuteeka wansi wano pasenja waateeka ebigere n'amuteeka awo bw'ati ne bavuga ne bamutwalawa Emaya ku musaalaba weewaali essabo ne bamala omukolako era baamusala enviiri baamugyamu olulimi baamukuula n'erinnyo erinnyo baalijjamu era ffe twagenda okumujja mu nsiko kubanze saaliyo naye abasirikale baagenda okumujja mu nsiko nga avunze amaaso tegaalimu enyindo teyaliiko yenna nga nvunyu era kye baasangawo enkoko nga naye evunze ng'aliko n'obuntu kuno ku mikono n'empale ye ya jiini nga bwe yali ne tishaati naye nga